Sarah amaze emyaka 10 nga muzaalisa mu ddwaliro ekkulu ery'Ekyenjojo wabula mu mwezi ogw'omwenda yazuulibwa nti mulwadde wa nsigo oluvannyuma lw'okutandika okulumbibwa ebirwadde eby'enjawulo. Oluvannyuma lw'obulwadde ono yasiibulwa ku mulimu asobole okufuna obujjanjabi nga kati awangalira Mukono gye tumusanze ng'embeera ye si ya mulembe. Ndi muzadde, nina abaana babiri, sikyasobola kukola, omubiri gwanafuwa. Butuufu neetaaga support, neetaaga abantu bankwatireko obulamu bwange buddewo nziremu okukola. Sarah atubuulidde nti kati obujjanjabi abujja mu ddwaliro lya gavumenti e Mulago gy'agenda ne bamusaako ekyuma okusobola okumunuunamu obukyafu kuba tezikyasobola kuwanirira mubiri gwe. Bwajjiramu ne pressure. So kati bandreferring eno e Mulago gye mbadde nga nfunira obujjanjabi obwa dialysis, babadde nga banteeka ku kyuma kiyoza omusaayi ne kijjamu obukyafu, kijjamu excess fluids, amazzi. Oluvannyuma lw'okamutema nti yeetaaga okugenda okukyusibwa ensigo, yafuna omu ku booluganda eyakkiriza okumuwa ensigo wabula nga kati ez'okumutwala e Buyindi tazirina eziwerera ddala obukadde bwa kuno 10. Okuva mu mwezi gw'omwenda ogwo mbadde nga ndi ku dialysis naye abasawo ne baŋŋamba neetaaga ensigo. So nina sisita wange yeewaayo okudonetinga okumpa ensigo. Batuwandiikira ebbaluwa ey'okutwongerayo kubanga kidney transplant tebagikola eno mu Uganda, naye twetaaga ssente obukadde 10. Ono agamba nti yageza kuwandiikira bakama be ku mulimu wamu ne minisitule y'ebyobulamu okumuyambako wabula n'okutuusa kati taddibwangamu. Awandiikirako Chief Administrative Officer, okuyita mu Chief Administrative Officer we waffe ow'Ekyenjojo okulaba nti ebbaluwa ziforwardinga mu Ministry of Health tulabe nti tufunayo okubuyambi. Atyo asinzidde wano n'asaba abekikwatako okumudduukirira asobole okufuna ensimbi okugenda ebweru asobole okutaasa obulamu bwe. Mbadde nsaba Ministry of Health, ebitongole, abazira kisa bonna, buli muntu yenna kale akwatibwako anyambe tusoloze ezo ssente bankoleko nange nzireyo mpeereze eggwanga lyange. Sserwadda David ng'ono y'omu ku balabirira nnyina agamba nti ayisibwa bubi nnyo okuva lwe yalwala ensigo nga n'olumu basula ku bunkenke olw'okuzirikanga era n'asaba bazira kisa okubakwasizaako maama we asobole okufuna obujjanjabi. Ssaawa eno tuli naye ene Mukono era nga ajjanjibwa e Mulago naye embeera si ya mulembe. Musula ku tebuuke temumanyi oba anaakeese oba taakeese, waliwo afuna taxi ne mumutwala ku Sarah naye omulanga guno tusaba yenna agukikwatako kisobola akwatiddwako asobola okutukwasizaako kubanga ekiriwo kyakumulongoosa nga twetaaga obukadde 10 okulaba nga ayambibwa akusobola okuddamu okuba omulamu asobole okutambuza obulamu bwe nga maama eri abaana be n'eri famire ye. Rugendo Crispo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.